Abazadde Batunze omwana waabwe bafune emmere songa poliisi kakasizza nti abafiiridde mu bbaasi ku Masaka bali babiri. Musiibye mutya nno bannaffe mawulire ku CBS FM Emmanduso ag'essaawa 3 ez'ekiro kya leero. Nze Olivia Kwagala. Poliisi ekakasizza nti abantu babiri bafiiridde mu njega egudde mu bitundu by'Erungala mu disitulikiti ey'Empigi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ekiteeberezebwa okuba bbomu bwe kibwatukidde mu bbaasi ebadde eva e Kampala okudda e Bushenyi. Fred Enanga omwogezi wa poliisi mu ggwanga mu kiwandiiko kyafulumizza ategeezezza nti waliwo abantu abalala abalomezeddwa nga bino byonna bibaddewo ssaawa 11 ez'akawungeezi ka leero nga bbaasi ya kampuni ya Swift Safaris namba UAU 9898 nga yefunye obuzibu bwonna era ng'ategeezezza nti waliwo ekibinja ky'abakugu ba poliisi abalwanyisa ebikolwa eby'obutujju abasindikiddwayo okwongera okukola okunoonyereza okw'enjawulo okuzuula ekituufu ekibwatuse. Embeera eno ezze nga wakayita ennaku 2 nga bbomu etegeddwa mu bitundu eby'Ekkomamboga mu ggombolola y'e Kawempe netta omuntu omu n'abalala bakyanyiga biwundu. Fred Enanga asabye abantu mu bitundu byonna eby'eggwanga okuba obulindaala n'okwegendereza ababaliraanye. Mu kitundu eky'Erungala awatulikidde ekiteeberezebwa okuba bbomu, omusasi waffe Yoweri Musisi wali okulondoola ekiriwo. Ndabinywerezedde wano Erungala ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka awali bbaasi ekitikiddemu ekintu ettuntu ya leero ekiteeberezebwa okubeera bbomu. Abasirikale ba poliisi tegula bbomu okuva e Kampala batuuse mu kitundu kino nga tebakkiriza muntu yenna kusemberera bbaasi eno kalipagano k'ebidduka k'amaanyi nnyo mu kitundu. Katiwampigi ne Katende nga n'emmotoka ezimu zirabiddwako nga zitalinkiriza eyo mabbali g'ekkubo nga n'endala gye zikyawogamidde. Abasaabaze abadde mu bbaasi eno bakyasanze obuzibu nga bakyakonkomalidde mu kifo kino awabadde akabenja eno nga tebamanyi kitukiddako. Ku 89.2 Emmanduso yadde y'abavubuka omulembe omutobi Yoweri Musisi. Omumyuka w'omuduumizi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Katonga Tumaisije Francis agambye nti embeera bakyagyekennenya. Wakyaliwo obuzibu wano ekiguddewo naye we are still verifying that that's why we can't give you now the details, but the details will come. But we are still bigger to receive. But of course there is a bus which was coming from Kampala going to Mbarara and something like a black inside, and that's what we are trying to verify and find out. We shall get back. Ate ebyo nga bikyali awo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wakwogerako eri eggwanga ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ssaawa 2 ez'ekiro okulaga eggwanga we liyimiridde mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 n'okutangaaza oba mu kaseera kano eggwanga lituuse okuva mu muggalo. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa akulira ebyamawulire mu maka g'obwa Pulezidenti Linda Nabusaay, omukulembeze w'eggwanga wakwogera ne ku nsonga ez'ebyokwerinda ebikolwa eby'obutujju nabyo ebizzeemu okukolebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo Pulezidenti asuubirwa okubyogerako. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti okutema empende z'okukendeeza ku nsimbi zeesaasaanyiza mu kugula emmotoka esobole okufissa ensimbi ezinayamba okulaakulanya eggwanga naddala mu kiseera kino nga lirwana okuvuunuka ekirwadde COVID-19 ekikosezza ebyenfuna. Katikkiro bino abyogeredde ku kitebe kya NSSF mu Kampala mu nteekateeka NSSF mweyita okuwuliziganya n'abatereka n'ekitongole kino n'omulamu ogugamba nti okwebbulula nga tuli wamu. Ekyamazima ku nsonga y'ebidduka za gavumenti yesaana okusinga okwetunulamu. Mwetambuddeko mawanga mangi agakuze kizibu okulaba nti emmotoka ezo za gavumenti bw'ojjako baminisita ne baani abalala tebabawa bakuwa sente ne weegulira emmotoka oba n'ogula akatikiti n'olinnya eggaali y'omukka. Eggaali y'omukka bagenda kugizaawo nawulidde nga tunaatandika okulinnya eggaali y'omukka. Kati nga mmwe abakolera emukono olinnya ggaali ya mukka n'ekusuula wali wansi n'ojja wano n'okono. Ebyo biyambako ebitongole okukendeeza ssente. Naye era ne mu bitongole walina okubaawo obutetenkanya obujagujagu ababikulira okusobola okusaasaanya ekitono. Katikkiro Mayiga era asabye ebitongole ebyenjawulo okubangawo enkola enaabyebulula okuva mu katobagiro akaleetebwa ekirwadde COVID-19. Ebitongole nabyo olw'olumiima amawugwe birina okukola enteekateeka z'okweddaabulula. Ekisooka buli kitongole kirina okuba n'enteekateeka ennyenderere ate ey'olulango
ate y'olutentezi kwegamba eriwo buli kadde enteekateeka ewangaala eyamba ebitongole okutambuza emirimu ne bwe wabaawo okusoomoozebwa okw'enjawulo okulumba ebitongole abamu bakiyita business continuity plan mu Lungereza. Bw'otaba nayo sente zikuggwako era tubirabye amakampuni manyo gaggaddewo mu mbeera eno eyalumima mawuggwe si manene gokka n'amatono go tetugamanyi obungi bwago. Mulabe ekiri mu masomero kakati wetwogerera amasomero wetwogerera ameka gaggaddewo nasomye mu mawulire amasomero 200 gatundibwa si banenya nti no bakola ensobi naye kino kyakuyiga kubanga bwekoona obuuka. Ate yakulira ebiwerezebwa ku mpewo za CBS FM omukungu Abe Mukiibi asabye ebitongole nga NSSF okuteekawo emisomo eginasikiriza abantu okutereka ensimbi zaabwe mu kitongole kino. Nebaza nti mwatandika okwogera ku ssente zaffe ekyo kyali kikulu era nze ndooza tuwongere okwogera ku ssente zaffe n'okutuyamba. Mpulidde mukama wange wanayogera naga nti abantu bwe batandika batuuka ekiseera essente ne bazimalayo naye ffe nga NSSF tubayambyeko do we follow up. Nze ndooza tulina naffe okweyingiramu n'okwongera okusomesa abantu then n'ekirala nze ndooza ntutandike okuzimba omugigi oguyigiriza n'okwagaza abantu okutereka ne NSSF. Ate Simon Senkai omukugu mu mbeera z'abantu asabye NSSF okuyambako mu kuteekateeka abantu abatereka mu kittavu kino ku ngeri gye bayinza okukozesa ensimbi zaabwe bazifunemu. NSSF esobola okuteekawo enkola nga bw'olaba platform eno olwaleero eteereddwawo okwogerako eri abantu okubamanyisa ensimbi okugendanga mu bitongole bakasitoma bammwe gye bali oba obutagendayo ne mutegekera wamu ebitongole ne mubisaba abantu okubayigiriza omuntu ateekateeka atya obulamu bwe. Ate ye Kayondo Raymond akulira NSSF mu masekati ga Uganda agambye nti batandise kaweefube w'okubangula abakozi abatereka mu NSSF ku ngeri gye bayinza okufuna mu nsimbi zaabwe nga zibaweereddwa. Omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira anenyeza abanene mu gavumenti naddala balina mmotoka ez'obugombe ti oluusi bayitiriza okuvuga endiima okuvaako abantu. Bishop Luwalira abadde akulembeddemu okugaba omusaayi ku St. Paul West Church of Uganda nakulabye n'agamba nti embeera nnyingi mu ggwanga ezireeta obwetaavu bw'omusaayi n'okusingira ddala obwenje obuleetebwa abavugisa ekimama. Omanyi tuli mu Uganda eno abantu abamu bali mu mbeera nga ze twabeerangamu nga tukyali bato kubanga twayimbanga titweyagala ffekka atatwagala agende. Omu ayogedde wano n'agamba nti ababooda bafuna nnyo obubenje ky'amazima naye era bannanga abakulembeze nga tuli wamu nabo tubakubirize oluusi nabo bavuga bubi ate n'amayisa gaseenyuuse nnyo. Ate omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero era akuuma essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere asiimye Ssaabasajja Kabaka bulijjo okusoosowazanga ebyobulamu. Yeebale nnyo Ssaabasajja Kabaka okulaba ng'alumirwa ensi ye. Omusaayi guno gugenda mu bitundu bya njawulo guyamba ggwanga lyonna ekitegeeza nti singa tukubeerawo abafu ababeera bangi ate ebintu kutwala bingi ate ne bimuwulira kakati bino bijambiya bajogera nti musaayi gumuweddemu zino butabanguko nga bwe twawulidde eggulo bwagudde Komamboga kwegamba tuli ku bunkenke ate nga teri mulala asobola okugutonda okujjaku nga gufudde muffe. Abakulembeze kubadde meya wa Gombola Lubaga mbeera ze Zaki Mawura Kizaki Musawula kansala Chekira Lubaga North 2 Nasolo Virginia nabo benyigidde butereevu mu kugaba omusaayi. Dr. Ahmed Bumba Senkulu wa Blood Bank Embale agambye nti obukulembeze obw'ennono buteekwa okulabira ku Bwakabaka bwa Buganda okusoosowaza ebyobulamu mu bantu baabwe. Mu bitundu ebirala ebirina obukulembeze obw'ennono embale tunayo omuhuha esole tunayo emorimori kati nga bulijjo Kabaka yasooka abantu bagoberera kati kakasa n'abakulembeze abalala bonna nabo bajja kikoopa kino kibe nga tutandikira. Uniti z'omusaayi eziwera 1,442 ze zigabiddwa abantu b'Abeene okuva mu Gombola ya Mutuba ebiri Nabwero mukulu wa kibuga Lubaga ne Mutuba 5 Kawempe.
Bannakibiina kya Democratic Party bawandiikidde akakiiko ak'ebyokulonda nga bakasaba kabawa olukusa olw'okutalaga eggwanga nga bakuŋŋaanya emikono gy'abantu egisaba okutegeka akalulu ak'ekikungo mu kirowoozo kya gavumenti okukola ennongoosereza mu ssemateeka okuggyawo okweyimirirwa kw'abantu abavunaanibwa emisango gya naggomola. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bino agambye nti akyogera nti wakukola ekisoboka okulaba nga abantu abavunaanibwa emisango gya naggomola tebayimbulwa kakalu ka kkooti kuba tekireetawo bwenkanya. Bw'abadde ayogera ne bannamawulire ku bisaliddwawo mu tabamiruka w'abakulembeze b'ekibiina ab'oku ntikko nga tabamiruka abadde kwesa hotel e Najeera, Norbert Mao omukulembeze wa DP ategeezesa nti kijja kwetaagisa bannayuganda okwetaba mu kalulu ak'ekikungo beesalirewo ku nsonga eno. Tinga DP tusazeewo nga twesigamye ku article 255 eya Constitution ya Uganda ne section 11 ey'etteeka erikwatako kalulu k'ekikungo referendum, nga tusaba akakiiko kakkirize mu butongole tunoonye emikono. Tulina abalonzi abaweranga milioni 15 kati twetaaga okufuna ebitundu 10 ku buli 100%. Kitegeeza nti kasita tufuna emikono egiwerera ddala milioni 1.5, kitegeeza nti Electoral Commission eba ewalirizibwa okuteekawo akalulu k'ekikungo. Ate ye akulira ebyamateeka mu kibiina kya DP Luyimbazi na Lukoola agambye nti ebigenda mu maaso mu ggwanga byewuunyisa. Essula ey'okuna gye bayita chapter 4 twasiguukulula butereevu Universal Declaration of Human Rights eya 1948 ne tugifuula essuula mu ssemateeka waffe. Kya buswavu nnyo nti n'etteeka lye twalonda obukolokolo nga lya nsi yonna nalyo kaka tutandise oddikolamu ki okulibomolamu ebituli. Kale nno kyetuva twagala okuyita mu kawaayiro ke255 ako nno munnansi mwayita ng'ateeka mu nkola. Akawaayiro akasooka kagamba nti obuyinza bwonna buli n'abantu banaabukozesanga nga bayita mu kulonda n'obululu bw'ekikungo nga bw'amazima n'obwenkanya. Tugenda kusaba wajjewo akalulu k'ekikungo referendum. Ate bo ababaka ba Parliament Richard Isabamala owa Bukoto Central ne Dr. Lumebayiga owa Buyikwe South bagambye nti bakukola ekisoboka kyonna okusimbira ekkuli enteekateeka za President ez'okuggyako bannayuganda eddembe lyabwe nga bayita mu Parliament saako okukunga abantu okukiwakanya. Babadde batulimbiikiriza nga bateekawo obuntu butonotono nti bwe bataddeko akakwakkulizo ka bairu katugambe ng'abantu basedduvuto ekyo kireme kuwaawaaza matungo obadde okitegedde naye ng'emabega eri bakweseeyo ekirowoozo ky'okubba ettaka ng'abantu bangi nnyo basanga mu makomera nga baabateekako defilement, baabateekako robbery, baabateekako emisango eminene naye ng'ekyamazima baagala bakuumira mu makomera nga tebalina bbairo eno babasange ng'ettaka balibbye bazimbako n'ebizimbe. Ensonga twewaddeyo okugirwanyisa n'amaanyi gaffe agatali ga bulijjo, extraordinary effort gye tugenda okukozesa okusobola okukunga bannayuganda. Omusajja ono muzibu nnyo nti emisango gino atandise giteeka na kubafaaza nammwe mumuwulira n'olw'ensonga eyo tetusobola mwolekera ddembe kugenda ng'ajjawo buli kimu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa bizinensi ezitondebwawo ekya Uganda Registration Services Bureau kyeraliikirivu olw'omuwendo gw'abannayuganda abongera okujingirira n'okukyukula emirimu gy'abannaabwe nga kyeyongera nga bagamba nti kiviiriddeko eggwanga okufiirwa ensembe n'obuyiiya okukendeera. Kusinziira ku kitongole kino mu biseera eby'omuggalo buli myezi ebiri emisango egyekuusa ku kujingirira obubonero amannya ga kampani saako okukoppa ebifulumizibwa ku katale gyegimu ku misango egisinze okusoomooza ebitongole nga kino wabula nga kino okusingira ddala birabikidde mu kampuni zirina obwannannyini obusoba mu muntu omu olw'enjawukana ezibawo abantu ne basalawo okutandikawo ebipya. Naziwa Karo omukugu mu kitongole kya URSB ategeezezza nti mu bbanga lya myezi ebiri egiyise ekitongole kiwandiisizza emisango 76 nga gyekuusa ku kucupula ebintu eby'enjawulo ekiviiriddeko ebintu ebitali ku mutindo okweyongera ku katale. Counterfeits zeeyongedde kubanga abantu baagala nnyo ebyenfuna bwe balaba nti eno product etunda nnyo ku katale nabo baba baagala okukola ki okufunamu
Kati instead of okujja ewa nanyini kabonero okubawa olukisa okufuna akakabonero basalawo kakozesa mu bukyamu basobola okufuna okuba akataleke n'okufunamu ennyo okusinga nanyini. Twakatagana ne Uganda Police ne secondinga offices zaabwe wetufuna complaint eyo nga tugenda mu katale okunoonyereza okulaba ddala oba waliwo omusango oguba gudizibwa. Ate ye omusirikale avunanyizibwa ku misango mu URSB ono nga nabadde Harriet agambye nti bakugenda mu maaso n'okutalaga kampuni ez'enjawulo n'okusingira ddala ezitandikiddwawo mu kaseera k'omuggalo okuzuula ezo ezijingirira ebyamaguzi. Omuntu aba yiyiza ekintu kimutwalira akaseera, kimutwalira ssente, kimutwalira obudde okukizimba ne kikwatayo ku katale. Kakati tuba tukuwa obuvunaanyizibwa woba oyagala kukozesa kyayiyiza at least omutuukirire musobole okutegeragana mulabe engeri gye mubeerawo ku katale. Bino bigambo by'omulangira Kasimu Nakibinge. Abakulira ebyokwerinda n'obutebenkevu mu ggwanga lino okusingira ddala poliisi ebeeko kyekola okukuuma ffenna bannayuganda n'ebyaffe. Ebintu bino bijjanga ebyolusaago babiyita mpaawo atali kaaba, waliwo alowooza nti batta bakyala ye tekimukwatako, naye ffenna ebintu bino bitukwatako era abalina obuvunaanyizibwa balina okutubuulira. Mabegako tusabye nnyo lipooti zino naye ng'abantu tebatuwulira naye tetujja kukoowa. Mu mawulire bweru w'eggwanga embeera y'abannansi ba Afghanistan yeeyongedde okukaluba bukya Abatalibani beddiza buyinza nga kati bannansi bayo abamu batandise kutunda baana baabwe bafune ekyokulya. Abakasimbyeyo be bafumbo abatayagadde kwatukirizibwa amannya olw'embeera y'obulamu bwabwe omwana gwe batunze tannaweza na myaka 2 babawaddemu $5. Bano bagamba nti abaana baabwe bana abalenzi 3 n'ono omuwala abadde bagenda kubafaako ate nga abadde agula ayagala mwana muwala era amuguza abategeezezza kyagenda mukuna amufumbize mutabani we. Abagabi b'obuyambi balekerawo okuweereza obuyambi mu Afghanistan ate nga be bamu ku bali bakwatizaako mu byenfuna kati embeera y'abannansi bali ku bunkenke. Nze Olivia Kwagala sigala ku mmanduso.